bino binsusseeko kusaba weetangire Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Ebifaananyi by'olabaawo bitimbuddwa ku mutimbagano mugattabantu ogwa Facebook guno nga nnyinigwo yeeyita Maria Kaliba. Omusajja gw'olabaawo ku mabbali y'empologoma ya Media Choice Jakana Sulaiman Nadduli eyaswakidde dda. Olunaku lwa leero zinadde okunywa nga Jakana Sulaiman Nadduli addamu ebigambo by'omuntu eyeeyita omulongo mwagale nga ku Facebook yeeyita Maria Kaliba. Ono aweereza ebigambo nti Jakana Nadduli ne banna abalala bangi bazingiddemu nti beegulidde erinnya mu kuyisa amaaso mu ssebuufu wango tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda nti beba kafulu mu kumuvuma omutyoboola Ssaako n'obutamalaamu kitiibwa. Ono amulumiriza nti ku nsonga ez'enjawulo yeeyita ategeere nnyo Jakana Sulaiman Nadduli ensonga tazitegererako ddala okuggyako okubaako emizimu egimulondoola okuvuma Obwakabaka. Ye ne banne bazingidde awamu bye biswakiza Jakana Sulaiman Nadduli n'abalangira okuba nti baggule basasulwa era nti baliwo okumenyaamenya Obwakabaka bwa Buganda balina emyoyo emibi egigenda okuba nga gigguukiriza bonna ababagoberera ku kye bagendako nti ebibasindiikiriza n'obutamanya bwe balina kyava yeeyita looya ate nga ensonga tazitegeerera ddala. Bingi nnyo byamulumiriza mu katambi ke ngenda okubateerako nga situnaba kugenda njagala okukubuulirako ti kankusunireko katono ku bintu bya Maria Kaliba oba omuntu ayitibwa omulongo mwagale byalumiriza Jakana Sulaiman Nadduli ate kusundireko katono mwazingidde ensonga nnyingi zotayinza kusubwa. Mulongo mwagale omuzaana wa Kabaka yenze nkumyonate okwogera ku maloboozi agamu gempulidde googerebwako wano ku mikutu nga amaloboozi gano galina ndooza baami babiri abagakola naye ng'ate ebiseera ebimu tebagalamba nga boogera bwogezi nga naye kye bataddeko essira kwe kulumbagana Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwalibwa wamu n'Obwakabaka nga bakozesa ebigambo byabwe eby'obutwa kwegamba mu lufuuti kye bayita toxic bye bayita abantu toxic people. Luli ku kutegeera kwammwe enjuyi oludda olusobu n'oludda olugezaako okukola ekituufu ng'enjuyi zombi ezo zirwanira okutegeera kwammwe ng'oludda olubi lwagala lubasigemu oba lulabe nga mwongera okunywerera mu bulimba n'okukkiririza mu bintu ebisobo bibatwala mu kufa. Omwoyo omubi teguwummula era gukusika gukutwala lugendo paka nga gukusenze paka ewaabwe waago mu bubi obusemba eyo gye bayita mu muliro. Kati kyobulaba nti okusitukira mu mazima kuno bwe kugenze mu maaso omwoyo omubi ne gutandika okulwana guleke kufiirwa munyago. Kati n'okiraba nti nno guli mu kweziribanga beebo be muwulira abasasulibwa okuvuma Buganda Abaganda ne Kabaka naye gwe bw'obawulira ku buli kye babeera boogera tomala gakkiriza oba kumala gatwala byonna bye baleese nga bwe biri. Lowooza, weebuuze, noonyereza. Tokkiriza bakwagaliza kufa kukulowooleza. Tokkiriza mwoyo mu kusiga mu bulimba mb'ozimbire okwo byolooza ne byokola ku lw'ensi yo ku lw'eggwanga lyo ku lw'obusika bw'abaana n'abazzukulu bo. Weerwaneko okwerwaneko okusooka ng'okozesa omutwe gwo. Kati waliwo abasajja balinga basatu balina n'abakazi baabwe nga babiri abakola amaloboozi limu ku limu nga boogerera Kabaka amafuukuule. Olwo ne balyoka bakola byonna ebiraga mbwe emisambwa ne bajjajja banyiivu bafuba nnyo okubinyigawo mbu bannyonnyola era nga bwe boogedde ng'abantu tebawulira. Ani yabalonda okubeera nga be boogerera ebigambo ebyo? Bannanga abantu bano mubeegendereze. Balya kuzaamuwi wa musolo ate abamu bayinza n'okuba nga butereevu basinza emyoyo emibi. Omuwi w'omusolo ali eno akaaba ennaku buli lunaku. Ate omanyi n'abo bakozesa babacunga bubi. Era ssente eno, ssente
gw'oludde okukola amaloboozi oludde okukola amaloboozi nga bwe babagamba nga bano bebawoozaako anti luli nakola ate nabyogera naye tebabiwulira ddayo okole eddala ddayo okole amalala kati nga ne byebogera byabaggwako tebabirina onoolimba bimeka onoolimba ani emisambu ogyogedde emizimu ogyogedde weekyaliza buli muzimu gwonna buli yafaayo noga ndi yayogera naawe kati n'obusungu butandise okubakwata okubambala kakali batandika kulekana bulekanyina kuboggola temuwulira tubagambye okujegawalako kukomawa mu bulamu buno ye babajega banaakomawo okutawaanya ensi eno ayogera kaakati byagenda okugezaako okwogera ku nsonga eyo byakwekaza obulimba bumukutte bumutadde ne bumulekawo nga sitaani bwakola bwamala okusendasenda bwala byononese nga yakuta manjukira mu biseera biri abantu babuza nga agafa emmengo nga abantu bamanya ki ekitambula oba bonna baali batudde nga balinze ono kagezi munnya ajje wano alyoka alowooze nti tewali amanyi kyonna alyoka alimbe ye wanange kyabaawo ddi mu Buganda muno mbuuza bubuuza kati kyabaawo ddi abasajja abakulu okugenda nga basala ebigambo ng'abasala ki ne basala ebigambo ku maka g'abannaabwe ku baana b'abannaabwe bwe batalinaako bumanyi bwonna edde bisa abasajja baatyanga okwogera ebintu ng'ebyo ng'oli tagenda kugenda gasamwasamwa n'ensonga ono omwana siwwe oli omwana siwwe ng'alinga abakazi abo ku mizigo buwalawala ate sina abakazi banywevu kwegamba tuleme buli omu kusitula ebyali mu maka ewaabwe kubiteeka ku maka g'abantu balala kubanga mu butuufu ddala kino ekintu kyakiva ennyo kubanga waliwo abaagala okusiriwaza n'okusiriwalira ku bantu bannange mwekuuma emisege egyo kubanga bannange n'ebinoso nabyo bikkuta ne bigweri naye kwegamba abantu ne bafuuka ekizibu bakafulumya akatambi kamu bafulumya kalala byeboogera byebimu ate obulimba obwereere kati no beegasseeko ne mutabani wa muzeeyi Nadduli kati oba abeegasseeko oba bulijjo naye gyali naye tamala emirundi yagamba nti eza NRM toziri ate n'odduka naye abantu abamu baganseneza eddwali nazo zaaleesereenya abalala bagamba nti bulijjo kyebaali era nabo kyebaali kwaka bo balowooza nti abantu bali awo nti ojja kujja oyogera ebigambo bisatu obwakabaka bulungi nze ndi bwa bwakabaka nze ndi bwa bwakabaka abantu balyoke bagambe nti kati tumwesiga nnyo abantu bayinza okukuwa omukisa naye tolowooza nti oyinza okwekyusa olwaleero oli wa bbulu olwaleero okiruli wa kiraga olwaleero oli eno ng'era abantu bali ku ggwe bw'adde ayogera ebigambo awo ng'akola katami ng'olowooza nti abeera mu lubiri bwa kabaka mbwera yasuulawo emikolo gyena ebyo saagala na kubiddamu kakica ebyo bye bintu ebisinze okumalamu okusoma ekitiibwa be bantu abeegeziwaliza ku buli kimu oli asoma ku mateeka ne yeefuula nga n'ebyobujjanjabi by'omu malwaliro yabimanyi so ng'ekyo Mukama yakikola nga kye kitufuula eggwanga buli omu n'akola ekyo ky'aba amanyi okukola kwegamba naye ate kwegamba abantu ne babeera nga be bageziwalira nga be bagezaabawo ku buli nsonga ate aba buli wamu ate abakulembera mu kintu ekyo be bannamateeka bannaffe abasoma amateeka g'abawambi bannamateeka bonna bali mu Buganda mubategeeze nti basoma amateeka g'abawambi era abagala okweyambayamba batunulire ne ku nnono ya Buganda batunulire amateeka ga Buganda bamanye amateeka ga Buganda gegalugwa bageeyigirize bagamanye bamanye n'enjawulo eriwo kubanga okusoma amateeka g'abawambi obange wasoma okusimula olujegero olukusibye kati ensonga ekwewanya ennyo bwewakuguka yeeruwa eyogamba nti gw'osiimula olujegere ne lunyirira Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa jjajja w'abaana akoowoola abantu mwenna abamenyeka amagumba ebinywa abaasooka nti mu kirowooze mukono yateekayo eddwaliro eriyunga Ssaako eryo eriddaabulula Ssaako n'okutereeza mwenna abasobye mu binywa ne mu magumba mukubire ku namba z'amasimu ojja kuba weetegereza ensonga ye musawo yekka omuyunzi w'amagumba nga yateekawo ne kiriniki eyeetongodde ku mwenna abalina ensonga eyo musobole okugenda mukono mu kirowooza nga muyitira ku Bishop Stage bonaabuuze wa Ssaabakabona ojja kubanga olabawo kantandike ne Jakana Sulaiman Nadduli wano omulwadde
Olunaku olwaleero nyina olutambi olwatambudde mu maloboozi ge nasoose okubateerako. Olutambi luno nga lulumiriza Jakana Sulaiman Nadduli n'abalala nti mmwe baakafulu mu kuvuma obwakabaka bwa Buganda na mwesiba mu kwagala okubutegeera. Ebigambo byogeddwa nga biraga nti okumanyayo akatono n'okugamba nti oyagala kabaka tekikuwa lukusa kubeera nga omuvuma Ssaako n'ebyo ebirala ebiteeberezebwa nti muli bagule. Kale era mukola obutambi buli kaseera eri tompanga ku sentenze kuba obutambi obugambi bwobusinga bwokola nze mbukola zimanyi obutambi bulala bwokola businga bwange ne bubajje buli wange bwe busingako obuki obungi ate bwe buwangadde ebitundu 9 ku buli 10. Kale kyewuunyisa nti kigambibwa nti mwe muweebwa ssente Ssaako n'okuteekebwa ku pressure nti bw'oba toyogedde ku kabaka bakama aba bakuwa ssente bagira ne bakubira n'ogawaayo kanyigemu wiiki eno kubulwa byoyogera ate nodda mu birala okumanyako akatono. Mu lutambi luno nsembayo nkugamba nti lwalambise nti mmwe bannamateeka ba Buganda lwogera nnyo okubamanya amateeka so muyitira mu kitundu ky'okwegeziwaza nga mmwe ekyo mukyeyambisa nnyo okunaabula n'okukkakkanya ekitiibwa ky'obwakabaka. Era ebigambo bino ke katambi ako kendowooza nti wakafunye njatandikanga bulijjo. Akatambi kano wakawuliddeko era bw'obaka wakawulidde katutandikiraawo. Owekitiibwa nja kwebaza olw'ennambike ensukkulumu. Bayo byagamba nti mukebere ku mikeejo n'ennyiriri wamu n'ennamba temugenda kubulwa bigambo bya Katonda mu Bayibuli n'obutereevu bwabyo. Mazima. Nabwe kityo nti akatambi bwe nakalabye era nategedde nti oteekwa kuba wakalabye saataganye kukubira. Mazima. Era paka lwanga nti lesson bujjo nze nzikuwa zitugenda okukolako waliwo lesson eno nga tayinza kulekayo muntu wange wa online media media choice nembanga mulese nga bamulinyiridde. Mazima. Kale akatambi nakawulidde bulungi gwandaba ku Choice Media oba Media Choice Uganda nenkategeera atera nenkajjamu amakulu genjagala nnyonnyole buli muntu yenna gyali. Mazima. Omukyala bwe yavuddemu eddoboozi gwe bayita omulongo Maria Mwagale ate omulongo Mwagale oyo ku Facebook akwesa amannya ga Maria Kaliba ate omukyala oyo mu ngeri y'emu Orthodox ambassador mu Greece. Kakati Orthodox ajjudde mubaka w'Abasoddokisi. Yes. Ebugulisi. Mazima. Kakati yavuddemu ebigambo bingi ebbanga lyonna mbadde bansindikira amaloboozi ge nga sigajjangamu makulu kuba nti ganteeka mu mbeera kuba buli muntu alina interest ye. Ate ebigambo bwe tubyogera buli muntu waddembe okubaako bwabitunuulira n'abiddamu subject for discussion to everyone. Nga nange bwe ngenda okumwanukula olwaleero ku bigambo byakoze eki era n'atulambika nti abasinga tebamanyi na kulambika maloboozi gaabwe ekirungi nti introduction ogezezaako kiteekawo nti mu butambi obukolebwa tumanye omuwendo gwabwe kubeera bw'okebera ku kankaka kikulaga nti tugenda kuweza obutambi 1000 obwakagenda ku kituyita media choice bukulaga wali tuli mu 800 kakati obugenda mu 800 kumpi nyinza okuba nkolako 2 bya 3 mazima kuba guests abakyala kuki ku mukutu ogwo kale atera amaloboozi agaffe tegabula lwa nsonga nti bw'omala odditeekayo libaako weriva bubona osinziza okugezaako okulyanukula agago gayita ku WhatsApp ne mu group gye mubeera ne gatusanga saata agange gayita ku kye tuyita YouTube TVs oba channels ne gaba nga basobola okubatukako nga bolaba Media Choice Today buli omu agafuna mazima kale bw'obadde onfollowinga wasanga obuzibu bunene gwe buwagezezzaako okulaga okusinziza ku bwotegeera obwakabaka bwo n'okubwagala. Maria Kaliba ku Facebook ate nga y'omulongo gwe tuyita Mwagale si linnya lya kika liba lya ddiini nga bw'onoosanga nti nze tumusiime nze gundi lwakuba nti wano mu mpisa y'obwakabaka eddiini bwe yali yakajja ab'ekika ky'endiga bannansanga bakozesa nnyo amannya ago ne balowooza nti amannya ago nti Mwagale liba lya kika mazima naye nga olw'okuba bagandawaze eddiini mu mannya agaffe agawano lyalabika nga ali ab'ekika ky'endiga naye nga lya ddiini Mwagale gwate mannya kyago
ne mu ngero tulina mu Bwakabaka bwe Buganda erinnya lya Mwagale teririimu. Teririimu. Kale mucho Mwagale gwe bayita omulongo oba yeeyita omulongo Mwagale, nkwebaza okwagala Obwakabaka bwo nga ate tobutegeera. Ate n'oyagala Obuganda nga tobumanyi. Wabula ng'ate okulembezesezza personality nti oyagala nnyo Ssaabasajja Kabaka ne weerabira Obuganda ne weerabira n'Obwakabaka. Oba ntegedde bulungi kankaka kuba bw'oba totegedde n'abatuuza kizibu kya kitegeera. Amazima kyentegedde kye kino nti okwagala Kabaka nga ye oba oyagadde omuntu butereevu nnyo wamazeeyo ekintu. Waliwo Obuganda, waliwo Obwakabaka. Weebale nnyo. Kaakati ate ye akulaga nti ayagala nnyo Obwakabaka n'ayagala Obuganda naye nga takyawula ku personality ya Kabaka kumwagala nti biri bisigala Kabaka afa. Singa aba akisizoza omukono weebale nnyo kyekireeta bassekabaka. Kati nze njagala kumutegeeza ebigambo bino omulongo Mwagale nti vaamu okuba omuwutta mu bukulu bwo n'ekitiibwa ky'oli yonna gy'oli yawula ku bantu nga Bayibuli bwe yakutegeeza ebigambo bino nti mazima ddala bw'omwana w'omuntu n'ebiro by'obulamu bw'obudde n'ebiro by'obulamu by'obuki by'obudde abyawula naye ateremu okwawula omwana wa Katonda oba n'okutegeera Katonda we. Oba ontegedde bulungi ne bukeera enkyakanka n'olaba ekikome nga bwe kikutuga nti tegenda kutonnya kaakwaka mpulira n'otunuulira olufu lw'ekiro n'oga nti lwe bulumekese enkya yakutonnyera n'etonnya. Mazima n'otunuulira embeera yo ga nti leero ekibugumu kikubye enkuba yakutonnya mazima ddala n'ekola ki neeyiika. N'otunuulira envaayo y'enjuba n'oga nti ekiddedde ky'olwaleero kya bulwadde era obulwadde ne bugwa abantu ne balwala. Naye ate weewuunye okubateekawo kubonero bwa Katonda bwabalema okwawula ekituufu ku kikyamu. Mwagale bwate bwafaanagana mu kapasite yemu mu orthodox ajjudde Bayibuli agitegeera. Kaakati njagala kukutegeeza nti Jakana Somani Nadduli mu byonna bye wakozeemu ensobi ng'era ebbanga lyonna lyentegeeza abasigalidde nti abaffe tuleke kupaalukira mu byabufuzi yadde ensonga z'amadiini oba enkola y'ebibiina mwe tuli oba ebikwatagana ku mawanga gaffe nga gw'ojja kuva gy'ovudde n'empulira n'ova gy'ovudde n'okutegeerako okw'obuyigirize n'ova gy'ovudde olw'eddiini yo gy'olimu n'otateekamu magezi ga bulijjo common sense kwawula kituufu kyogeddwa ku kiteeka ku ttebo lwe lunyiri lw'embasomeza Katonda lwetegeeza Daniel nti bikka ku bigambo osse n'akabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkuba kiba kinatera okutuuka wagenda kubeerawo okuddingana embyo n'okumanya kugenda kukola ki kweyongera. Mwagale ekyo takiriimu. Mwagale wayagala Obwakabaka indisigazi n'oyagala Obuganda naye ng'ate emabegawo oyagala Kabaka bino ebibiri si byoliko. Nkutegeeza lunye Jakana Somani Nadduli talina mbojja nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssebufu bwangu atudde ku Nnamulondo olwaleero wabula tekitegeeza nti talina nsobi. Apaana Kabaka kirala nnyo n'Obwakabaka ate era Kabaka kirala nnyo n'Obuganda. Ebibiri biba hand and gloves oli abeerawo kujjuliriza lwaki ebibiri ebyo weebiri. Wabula singa akola ensobi ne Nnamulondo kwatudde muggyibwako Mwagale ekyo njagala okitegeere nga bw'oyagala Kabaka mu linnya lye bwe liri erya Mwagale. Otegeere era oyawula ebituufu ebiteekeddwa okukolebwa mu Bwakabaka nga tonnayagala Kabaka in particular in personality ye eya Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssebuufu bwangu. Ekyo kimu. Secondly, Mwagale gy'otudde mu ba orthodox n'eddiini gy'oweererezaamu Kabaka mu Kristaayo gw'oli mu orthodox ebibiri bya njawulo oba nfuna bulungi naye nkibategeeza lunye. Owekitiibwa Bishop Kiwanuka 1961 yali mu Katuliki pure 911. Bishop Kiwanuka ye kamenye mu Bakatuliki mu kukyawa Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obusigalidde. Yavaamu statement mu press eya Mariamon nga bamukootinze bulungi n'agamba nti ekigambo kino kye bayogerako nti Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu ku lwa Katonda oba ku lwa Katonda Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu
tekiwulika bulungi kyalibadde tekidda eri Bwakabaka kyalibadde ekigambo ekyo kijja nga kigenda eri maaso ga Katonda bakabona be ngaffe ba Bishop Kiwanuka. Secondly, enkola y'Obwakabaka yabusamize tegwanidde kuweebwa kitiibwa kusinga layini ya Kristo mwe tutambulira. Kale okutegera omwoyo gwa Katonda kikira okukira kuno okusamira kutulimu okwolubeerera. Bishop Kiwanuka yali amanyikiddwa nga Kamenyo ekyamutwala okimanyi teyaddamu kusinkagana muntu yenna mu church. Mpulira wanfuna bulungi bwe yagenda be yali agamba baali baganda banne onfuna bulungi yayogera ku mwoyo gwa Bwakabaka mu layini enfune yeerabira essala ye yali esoma ki bw'ogimanyi bulungi eyaffe kitaffe ali mu ggulu erinnya likola ki litukuzibwe Obwakabaka bujje byoyagala okole mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekyo yakyerabira Bishop Kiwanuka. Mpulira onfuna bulungi. Likewise Obuorthodox bwe butuuse mu ggwanga Uganda bwajjo ly'abalamu tebunnaweza na myaka 5 mu ggwanga liriwa eryaffe wano naye bwe bajja wano Bishop eyasooka gwe yali asinza mu Cyprus era gyali eyo Greece onfuna bulungi yajja n'ategeeza ebigambo bino tetuzze kuvuganya lw'amadiini yadde okusambaza amawanga gaffe ge tulimu much as nzaze maaso gammwe okujja okunnyonnyola Obuorthodox ndi wanjawulo mu kkala naye mu mwoyo tuli ekintu kimu olwa Katonda. Naye mbategeeza lunye nti okwagala eggwanga lyo kitundu kyabukkiriza mu Orthodox onfuna bulungi yes kyekimu ku bitundu by'Abaorthodox mu Orthodox n'okwagala okutegeera obuwangwa bwo twawulemu eki Orthodox egamba ki ku Katonda kiriwa Katonda kyakyawa naye tukozesa obutegeevu bwaffe ye yasooka okujja wano gwe bayita Bishop bamuwa n'erinnya eryakawuma. Mpulira mwagale omulongo njagala kutegeeza nti oli mu Orthodox tokyawanga linnya lya kugamba nti oli mulongo naye tegeera ebigambo bino okuva ku Jakana soma nadduli nti njagala Obwakabaka bwange n'okubutegeera mbutegeera kiwanvu Bayibuli yatugana okwekubirako amagoma naye mpise bangi okujja ku mukutu guno yenna agamba nti twerogodde Ssaako ajja aleete proof eraga ekyo kubanga ebyobufuzi ebitegeeko jja na bujulizi evidence mazima. Kaakati bwe wagambye nti tulabikanga tukozesa Obwakabaka ne twogayo zi statements 3-5 akaseera bwe kayitawo ne balaga nti tulinganga abalina trust tugifunye naye ng'entegera yaffe yali egoba ekintu kiki kirala n'ogamba nti mwaba abagule Jakana Sulaiman nadduli ndabika nga tuweebwa obusente tujje ku mikutu gino tubeeko bye twogera awe wafiiridde ebintu weyabyononedde mpulira weyabyononedde kale Kristo gwakkirizaamu bamukomerera awatali musango gwonna guvunaanwa nansi kutegeera mazima obutali bwenzi obutali bubbi obutali kukwata kw'abaana atali mutemu naye byonna byamutusuzibwako nga ye yennyini naye siwulirangayo yenna yenna asomye ku Bayibuli kabe pasita kabeere gwe yali yeetonze ku lw'abantu abo kye baakola alyoka ayingira eddiini eyo mazima. Naye bw'okedde enkya n'ogamba nti Jakana soma nadduli mugule ndabidde ddala nti bwe tunaatandika embeera eyo kati mbuuza gwe wagenza okwogera ebyo nga Kabaka amaze kuwa ku ssente mpulira oba wakyogedde olw'omwoyo gw'olina Kabaka naawe naye ate mbutategeera kubanga ategeera njagala kuddizayo lutambi luno lutegere buli Muganda kisi gy'oli mu bika 56 ebyo tugwamu nga tugamba nti tukkiriza mu nnono yaffe obuwangwa obulombolombe empisa n'olulimi nga ye bwe yakyogeddeko nti eggwanga liba n'olulimi ne liba n'obuwangwa nga bugobererwa n'obulombolombe byo twabisomesa dda ku Choice Media kuno era nkwebaza okuba nti wayita nti wabimanya kitegeeza nti eggwanga lye weeriri much as intermarriages zisibaye weeziri ebyo ebikuuma eggwanga okusigala nga weebiri ne boundaries zaabyo kaakati omulongo mwagale atera ku Facebook nga weeyita Maria Kaliba ebigambo bino bibyo mu butereevu era n'omubugattuufu nti Obwakabaka bw'e Buganda bulina ensonga kwe bugattirwa ebitiibwa byabyo mwe tuyita administration ey'obuweereza bikola ebitiibwa 773 nazzemu ne mbyetegereza ebitiibwa ebyo byagabibwa obuyinza bwabyo
ate mu lulyo 2337 mu lulyo otegeeza abalangira abambejja n'abataka b'osolya nga bonoga nti Lumama Kalemeera noga nti wekitiibwa bano bootera okukyaza wano ssebo abajja mu maaso go nabo yaboogeddeko mu episode eyo nga balaga nti balina okujja bayogera ebintu ebyo so si ate abali ebbali abeefudde nti bategeera Obwakabaka nga balina kye bagoberamu n'ayogera ku Kasujju Lubinga n'akoona ku kituyita ati Katebe naye erinnya eryo tiriba Kateebe buli beera so si Katebe yamuyita Katebe oba Katebe naye nga mu mateeka amatuufu twogera Kateebe mazima naye olwokuba nolyajjawo ekyo nti abatuguddemu bangi naye nga kiina kuba Kateebe era bwe tuba tuyimba tuga ntasaatuukira mu Kateebe mazima Kabaka avunnama kale mu kyo nkutegeeza omulongo nti Obwakabaka kambukuddemu bukuzimbira ekifaananyi n'Omuganda gyali ayite mu ggwe ng'omulongo mwagala otegeere nti abantu bavaayo ku lw'eggwanga lyabwe n'Obuganda personality tusooka ntugisiba ku mpagi kubanga eyeggwaawo Jakana nadduli ndi waakufa n'abasigalidde kubanga abaalwana mu mwaka gw'olwendo olwereero olwali tulinaako gw'olaba naye baateekerateekera Obuganda abagenda okujja kye tusanzeewo olwaleero ffe kikyatulemye otuteekateeka ate abagenda okujja emyaka 122 mu maaso tinaffe tubateekeddeteekedde Buganda mu mpagi zaayo 5 egattako emu ey'omukaaga ngisomesezza ebitundu bingi nnyo era basibadde bajja bagobera ebintu bino babitegeera kati biddiramu omulongo mwagala abitegeere era byawuleko wakati mu kusembayo nja kukwawula ekigambo orthodox ate era nkwawule n'ekigambo Buganda nti tusobola okugattaganya emyoyo gy'eddiini wamu n'egy'Obwakabaka ekisembayo mu kyo nkutegeeze nti obutegeevu bwogezaako bufuga nga n'ekitiibwa kw'okitadde ekyokubeera ambasada akiikirira orthodox mu Greece ku lw'eggwanga Uganda ng'oyise mu Orthodox Church nti kyalibadde ky'amagezi nga bw'olambika ebintu byo birambike ng'omaze okufuna obujulizi Buganda yeeno ogitegeere ekigambo Buganda kitegeeza jurisdiction mu nsonga ezi 5 ekisooka ku kyo bw'ogamba nti Buganda otegeeza omukopi nze bwondaba ne kankaka naawe bw'oli sisakuba sitegeera nti oba oli mu mbejja gwe naawe nga nange ne kankaka bw'otulaba bw'oyogera ekigambo Buganda kitegeeza kye tuyita ensalosalo ntera kukozesa kigambo jurisdiction Giza olaba nti bw'ova e Buganda mpaka Kyegegwa mayiro 14 oba 15 noga nti bwenva e Buganda mpaka Jinja mayiro 50 bwenva e Buganda mpaka Kafu mayiro 14 oba nfuna bulungi nnyo kaakati jurisdiction eyo kitegeeza Buganda eyo yakumeka yakubiri Number 2 jurisdiction Buganda tutegeeze bye byalikwa mu ndagaano y'olwenda bye bino wammanga ebitali ku buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka tabijjaawo bibeerawo nga n'Omuganda aliwo naye talina buyinza bukola ki wabula birina kubanga biraga Buganda ennyanja ensozi ebibira emigga n'entobazi eyo ye Buganda bitegeeza nti Buganda kyekyokusatu oba nfuna bulungi namba 4 kitegeeza Buganda it is the language buli bwoba oyogera olulimi olwo ng'oyogedde ekigambo nti Buganda oba otegeeza okuba nti jurisdiction ya lulimi etegeeza ekigambo kiki Oluganda yes Obuganda mazima ekyokutaano njagala kitegeere nti batuga ekigambo Buganda yenzikiriza ey'ennono oba ntegeera bulungi nnyo naye ebyo byawulwamu emiteeka emeka ebiri njagala kitegeere eyo Buganda Number 2 Obwakabaka tubuddako okubunnyonnyola nga kiri okitegedde ng'ebitaano ebikola Obuganda abitegedde kati tugenda ku kituyita Obwakabaka kigwamu kyekigambo ekigamba nti kyekikola olulyo mubaamu abataka b'obusolya ne mubeera mu bajjajja ab'emituba ne mubeera mu Ssaabasajja Kabaka ye kennyini abalangira n'abaki n'abambejja ne tubeera mu basaava ne baki ne bannaava ne tubeera mu bakiweeweesi ne tubeera mu baki bayita bandugwa ne tubeera mu bayita bakakomo ne tubeera n'ebitiibwa ebisigalidde ebigwa mu bika ebitiibwa amannya 337 ebikola olulyo kaseera kempangadde naawe singa manyi kye bitegeeza webale nnyo kaakati kye tuyita Obwakabaka kyekiriwa kyekyo kati twawule kye tuyita personality nti Kabaka kyeki Kabaka bwe tuba tumunnyonnyola alina titles 3
ezijjulira ye okuva mu kuba nti avudde mu kitiibwa ky'obulangira olwakakasibwa okukakasa nti kabona onfuna bulungi kabaka mu ttayito yeesooka asooka kuba mulangira bonna gye bali ne bakola ekitiibwa ekyo ekyobulangira buli mulangira yenna waali ali obwakabaka yes asooka kuba mulangira ekyo kikuweesa mu lubereberye lwenjagala okunnyonnyolera ogundi asobola kuva wano ng'oli mukopi mukopi wange n'ekinyomo ne neewanika ku ntebe y'omutanda apaana so nsooka kuba mulangira singa naalibadde era babakubuusabuusiza twasomesa ku episode era ku media choice eno ne tubannyonnyola kyetuyita kooti za kiseko waliwo kyetuyita higher courts ezinyonyola mu administration ne lower courts ezinyonyola kyetuyita ennono mu kooti ya kiseko omwo mulimu layini ekugamba okwalula kwa obulangira oba okwolulyo oba nfuna bulungi bwe babuusa Ssaabasajja Kabaka nti si mutuufu si mwana wa Muteesa aye kyangu mu kooti za kiseko waliwo kooti eramula ekyo ey'emyoyo era Oweekitiibwa Katebe ne tuyita gundi Kasujjulubinga be bannannyini mulimu ogwo seddimu bw'obanga okuwakanya eyo gy'ogenda olaga ofuna bulungi n'oteekayo nti bwe tutunuulidde empewo bwezze n'ennyonnyola ey'obulange ey'ennono ennyonnyodde nti mazima ddala ono tuyina nsowole si mwana wa lulyo ye tewayitayo ku mukono gwa kkono omuntu n'ateekamu ku kasente ate empewo ogenda kugibulooka omwoyo gugula otyo ogwo gwogwe gwagala nzala bikuzire nkutegedde bulungi apaana eyo tebaayo sayansi oba saakaasi mpulira kaakati mwagala ategeere ekintu kino nti osooka kuba muki mulangira naye ekyobulangira kibuna kyovula mu 1663 kati Ssekabaka Kateregga yakibaga nti ekitiibwa kye ky'okwetikka olulyo mubaamu ekyamafumu n'engabo kitwala obuwanga obulombolombo empisa olulimi n'ennono onfuna bulungi ekitiibwa ekyo kikitegeeza kaakati osooka kubeera ekyo naye anajja mu nsomesa gye twasomesaako konze n'ekitange ku video buze mwalabako era kuno twannyonnyola Kabaka bw'aba afudde akisa omukono ng'akisiza omukono oba omuliro guzikidde bwe kiyita biki ebikolebwa osooka okuddayo n'osoma biri n'odda n'otegera kyengenda okunnyonnyola mulongo mwagale nti Kabaka bw'amala okuva mu ekyo ne bagamba nti bajje babikka akabugo yenna gwe kakwatiddeko aweebwa ttayito y'obwa Ssaabataka immediately so abadde mulangira yes tekimuvuddeeko aweereddwa ekyo ttayito ya Ssaabataka singa Kabaka laalidde baga nti Ssaabataka alabise onfuna bulungi olw'abakungu bali abataka b'obusolya abagenda mu ekitiibwa ky'okubafugirako si yaabafuga okubafugirako Kabaka tafuga bataka ba busolya wano aba y'ekitikkiro ng'afugirako abataka b'obusolya era mu kumusumikira bamugamba nti tukwasizza ekiwu kino obufuna bulungi so si mu kwagalakwo wabula mu kusiima kwaffe ng'abataka ab'obusolya kale emyoyo gy'obujjajja egitegeeza ennono bwe giba gisiimye nti onoosobola okuweereza naffe tukukwatiddeko nga tukwambaza engule eno ng'ali mu kitiibwa Ssaabataka adda ku kitiibwa kya Ssaabasajja eyo kyakumeka kyakubiri era bamuteekako ekiga kigamba nti tukakasizza okuba nti olwaliro yeggwe Ssaabasajja w'Obwakabaka buno n'Obuganda bibiri tetunnatuuka ku ttayito ereetebwa gwe tuyita Katebe nannyini gwe bamutikkira naye atwala emyoyo kubanga ajjukira buli Kabaka taba na Katebe wuwe Katebe asobola okuba Kabaka ono abadde ng'akyali mulamu era naye atikkirwa ku Kabaka oyo n'amussaako engule eweebwa ekitiibwa kya Kabaka kubanga ekya Kabaka kiva mu myoyo ng'emaanyi ag'ensozi ag'emigga entobazi ennyanja ne kyetuyita ebibira onfuna bulungi n'ettaka kwe tuliteeka kye kimuwesa ttayito eri ya Ssaabataka era bwoddayo ku ndagaano zaffe z'Obwakabaka bw'Uganda zikunnyonnyola butereevu okulaga nti buli kyapa kyonna gye kyafulumira ng'omuzungu akireseewo nga kifudde mu data kyateeka nti Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka in a red pen wansi mu bugambo obutono oba ontegedde bulungi Ssaabataka kakati ttayito ey'okusatu yeteekebwako oli amuwe engule gye twannyonnyolako nga tukusomesa ku ddamula n'engule ya Ssaabasajja Kabaka wamu n'empeta
kolebwa etya eyo obugundiivu bwayo kolebwa material ki kati sujjulu ani gwe bayita kateebe yenna nyini kumusembyayo kumuwa ekitiibwa kye ky'obwakabaka abasigalidde mu bwakabaka bajja ne bakola emikolo gyabwe nze kasujjulu binga nkola bino ku Ssaabasajja Kabaka nze njigga naye enjobe nze njigga empewo kalebaka empeewo nze nkola bino eyo bijja luvannyuma ng'emikolo gimaze okukola ki nga kimutuddeko ekyokusatu kimaze okukola ki okumutuulako kaakati Omorthodox tekimutuulako ng'emikolo gikoleddwa wasooka kufuna bino ne bajjuliriza emikolo nkutegedde kaakati Omorthodox omulongo mwagale nkutegeeza lunye kaliba ku Facebook nti ebyo byonna bwe bimala okukolebwa waliwo bino wammanga nkutuukira ku kiri gwe oyagala kabaka obwakabaka tobukola ki n'Obuganda tobukola ki tobumanyi kabaka mu kusembayo kwe Namasole amuzaala nga waali atali kabaka abaddeko gwe gwosikidde kitaawe kubanga kitaawe naye aba ne Namasole maamawo gwe gweyita jjajja kaakati gwe Namasole akuzaala ava mu kitiibwa kiri kye bayita ekyobutiibwa ekikake n'ekibikke twabisomesaako emabega era bitambula biti ebibiri ebyo ekikake mu bwakabaka Buganda so kaka kuno kwokuga nti gundi yankase ekikake nga buga nti ekigambo kimu kinamu entegeera za mirundi nga 6 kisinza wawo okikoze eki kati ekikake bwe kuba nti bakyala abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abafumbiddwa nga yabawasa mu mateeka eyakulembera n'avaamu omusika era nga ye mukyalo mubereberye kaddulubaale onfuna bulungi tayita eyo bwa Namasole agitwala oluvannyuma lw'okuvaamu omusika oyo kaakati bw'amala okukisa omukono mu bazaana ba Ssaabasajja Kabaka abala ekitiibwa ekyo kibaggyibwako ne kiteekako yali namba 2 Kabejja onfuna bulungi kubanga mu ttaito kabaka awasa abakyala bameka ab'ensonga mu bwakabaka b'e Buganda ng'oggyeko okujja kw'eddiini nga bwe kwakola ki saba okujjukiza buli alaba ku media choice kuno kuliko olutambi olwo olunnyonnyola abakyala ba kabaka awasa atya era mu bujjuvu ojja kulunoonya oba onsabe ku WhatsApp ndukuweereze weetegereze ka point yako saba ogenda maaso kaakati yembaddewa obadde ku kabejja yes kaakati mu kitiibwa ekyo ekikake kabejja bwafa kisituka kaakati obubikke bwe buliwa obwa Namasole bayita obuki obubikke bwe bwa Namasole obuva ku Namasole abadde ono gwasikidde kitaawe kabaka abaddeko ng'akisiza omukono abadde ne Namasole gwayita jjajjaawe kaakati ate aweebwa ekitiibwa ky'obwa Namasole ku maama we yamuzaala ekibayita ekibikke nti kiva kwoli ne kiteekebwa kwaliwa kubanga bannamasole tebayinza kubeera babiri ku kabaka atya ate bwe kiba nga kibadde bwekyo kiba kisomese kibayita ekisomese kale mu nkola y'emu njagadde ebigambo ebyo byawule kaakati nkuddira ku nsonga y'emu nti obwakabaka ne administration yabo nga maze gikulaga okuva ddala mu lubereberye tutandika ne Ssekabaka Kintu ng'amaze okukakasa nti ajjako Bemba Musota okujja mu bwakabaka bw'okubutambuza mu bwakabaka bw'e Buganda mu ndagaano za 2000 twakkaanya administration y'obwakabaka bw'e Buganda bwegenda otambula na bitiibwa ebyo byenkumenyedde ebigwa mu bululyo ebikutiibwa 337 ate bwe tuba mu Buganda mu mpeeza y'obwakabaka bwaffe eggwera mu Katikkiro 2 mu bimeka 7 oba 37 bwe watyo 37 kaakati buli kitiibwa kyonna gye kiri kyaweebwa obuvunaanyizibwa bwakyo n'amaanyi gaakyo ebigwa mu kiti kiri kyenkumanyako era twakyogera ku episode eyise nti kyekigwa mu layini egamba etya nti tulina gwe tuyita omukulu w'essaza lya Bulemeezi abeera Kangaawo owa Buddu abeera Pookino bw'ogamba Buluuli Kimbugwe bw'ogamba nti ow'Ekyaddondo Kangaawo Kankana ojja kunsuula manyiwe waffe Buddu kaakati leka muswaga we kooki kamuswaga kooki kaakati manyi gye nava ne gye nawa kamuswaga abakabaka taba Katikkiro taba tekiba kitiibwa kaakati ebitiibwa mu layini eyo bye bikola 737 mu bwakabaka bw'e Buganda bwe kimu kirina obuyinza n'obuvunaanyizibwa bwakyo 337 bigwa mu lulyo byenkumenyedde nga Kateebe buli kitiibwa kyaweebwa obuvunaanyizibwa bwakyo
Jakana somani nadduli njagala Obuganda n'Obwakabaka naye ate nsobola okulekawo kabaka mu nsobi. N'abataka b'Obusole bamuggyako ng'ensobi zikoze eki? Ziyitiridde. N'ennono emufuuwa singa ensobi ziba zikoze eki? Ziyitiridde. Kaakati kwe kutegeeza ebigambo byose okobitegere nti Buganda we tuli ne we twatuuka buli kiti kyategekebwa mu nteekateeka yaakyo nga tewaliwo kawabyo. Gw'olyoka oveeyo ogambe nti ffe tusasuddwa abakuba kabaka gw'oyagala ennyo era gw'olaga nti otegeera nnyo era gw'olaga nti omukwano oyina mungi nnyo. Bakabaka mbamenye ku episodes ezimu nga bajje baggibwako ku Namulondo. Kale abajega abamu bagezaako kusindika Jakana message nti tumenyere ku bakabaka abo abamu osimayo like kabaka kigwe bali bajjeeko era Namulondo abajega ali kinse okusinziira ku bigambo by'omukyalo oyo alinga atakitegeera nti ensobi z'oba otunuulidde mu Bwakabaka zireetedde n'ab'emabega abaayita okubanga baggibwako butereevu. So kyabuwaze eri Omuganda ategeera by'ategeera okwogera ku nsobi newankubadde ziba mu muntu oyo eyeetisse ekitiibwa biri ebisatu wayogeddeko. Kaakati muzzaayo ku katambi okumutegeeza nti omulongo mwagala okuva mu 1993 kufundiza tubadde ku Ssekabaka Kintu nti buli kitiibwa kyakkanzibwako abataka b'Obusolya by then baliwo abataka 6 byasisenkaga n'agattako ebika ebisigadde 12 nebiwera ebika 18 ebyo yajja nabyo mu kuzimba Obwakabaka mu kwetegeera kwabyo era twakkanya mu ndagaano ze tuzze tumenya Obwakabaka bwezimba butya twakkanya tutya bino ne bino. Nenkutegeeza era lunyeru tubadde tuyita ku episodes zino nti omuzungu bwe yajja tusanga ne pillars ezo 5 ku 6 nga tuzigoberera mu ndagaano y'Olukumi ennyingo namba 5 yali nnyonnyola okukuuma kw'ebintu ebyo nga Buganda etekola endagaano n'omuzungu tebyonoonekanga. Mu ndagaano y'Olukumi erwereere yannyonnyola ebintu bye bimu ne tujja nga tutambula up to date. 62 Governor Coates bwe twamunyonyola yaleeta entakati yoleeza aleeta ebyo ebizibu. Bwe tuvuddemu ebyo tujja nga tutambula mu essence yaabyo mpaka tutuuse mu 8 mugumu mu 8 wabidde akalu ate lwa Museveni nabo ne bajja. Obote 67 yajjawo Obwakabaka. Kitaawo yakola mulimu ki gwe mwagale? Simanyi na myaka gyali. Simanyi nange. Kitaawo yali akola mulimu ki okuleka Obwakabaka okubanga bwe buli. Gwe bogamba nti Jakana ndiwe tuba tutereeza. Batusasudde oba bakyabo. Oyina ku evidence eraga nti ndi musasule. Ate obeereyo ne ku buufu obulaga nti kale nnyinza okuba tonnagwa ku buufu bulaga nti ddala nasasulwa naye tewabula bulaga nti ku bino kwenkyasibidde naye sinnakakasa buki nabwo obutulage nti Jakana otumulaba yeekulubeesa ne gundi batera okuyita awamu oba banywa akacaayi ku kifo bwe bati tuli bagule gwe kabaka okumwogerako bwoti wasasuddwa olw'omukwano gw'olina omungi ogw'ekisirwa ogwo. Mwagale nkutegeeza ebigambo bino teryagula Bwakabaka era Obwakabaka tebugulwa ku Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo abagituddeko tagulwa. Kote zaali baddeyo nti zivunaana nga tuyita mu kijje nga zivunaana lulyo. Kabaka tabipingibwa tona tevuga nti nantabipingwa ebitiibwa tuze tuteeka waawo naye wawunya ate kijje tafukamira wa Kabaka ne Kabaka bw'aba muyita mu misango egimu owaabiddwa avuga nti nkutegeezezzaako nti ennaku z'omwezi 15 kwe kutulako okujjawo omusango kwemulugunya nti oli nsowole. Kaakati abataka b'Obusolya bawaanise oba abalangira n'abambejja baakuwawaabidde. Kabaka alina kujja buzinaku za mwezi bwezi kooti ya lower courts ennyonnyola ennono ne bayita agituulamu agenda okulamula ekintu ekyo. Lwaki eyo weeri gwayagala ennyo Kabaka mbu tewali nsobi. Kaakati nkutegeeza nti twava mu myaka giri gye tuzze tunnyonnyola emyaka 68 omuzungu gye yamala mu ggwanga Uganda gyamulemesa okutta Obwakabaka okusinza ku myaka 694 gye twamala nga tugoberera ebintu ebifongo omuzungu tannatuuka wano. Buganda yali so strong nga era ebalibwa okuba nation so si kabira kyetuyita eggwanga so si kabira oba nfuna bulungi. Kaakati tuvudde awo Obwakabaka buzze bubeerawo era omuzungu n'abulemerebwawo nalekanga maze tugata mu kigambo Uganda abujjeewo n'okutwonona abadde Obote. Ofuna bulungi nnyo. Kaakati bakitaffe bajjajjaffe bamaze okwetabika mu nsonga eyo nkikuddiramu gwe omulongo mwagale okitegeere okuva ku Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye enju ya waffe eya Haji Nadduli gy'olabako twakola omukago ne Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye ne tuweebwa ekitiibwa ky'obulangira obw'omukago mu famire eyaffe emyaka gyonna up to wano 85
bonna basavinze mu Bwakabaka era nga baweereza interest kyeri awe yagala okulya mu Bwakabaka bwange olukwe kyekikusasuza ye ani yansasula gwe gwotannaba kumanyanga mu ntandikwa teyansasula gwotegedde olwaliro nga mumaze kumanyikibwa mazima nti genda oyogere ku Bwakabaka sooka obuwaana era obusuule oba mujega atalina magezi mazima kaakati nkuddiremu okutegeeza nti bwe tumala okuva eyo yonna bakitaffe bamaze okuyiwa ku omusaayi na buli kimu baganda baffe bafudde n'abantu abalala bonna mu Buganda abateekayo omwoyo gwabwe okujja okulwanira eggwanga lyabwe liddewo bakomyawo Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabataka onfuna bulungi ng'ali mu kitiibwa kye ekyobulangira kubanga ebiri yali tabirina era naye bwe nsobya Abaganda okukeera enkyokulaba nti gwe basuubira kubanga mu mateeka ne Muganda omukopi tayinza kumanya Kabaka agenda kuddako kaakati bwe baga nti baatwetera Ssaabataka eyo yali nsobi olwokuba Muteesa yali azala Mutebi tekyategeeza kuba Ssaabataka no yali mulangira bwe bamuleeta mu nsiko najja alambula olwokuba yali ava mu oli tekyategeeza nti yali Kabaka oba nti Ssaabataka yabitegeera ati ebyo ate baatuleeteramu mulala kubanga tasobola omukopi kusinziira n'abikola ani addako kaakati bwe bamala okumuleeta ntandikira ku 93 ng'amaze okutikkibwa mulongo omwagale wano we wali ensonga enkulu gy'olina okutegeera Ssaabasajja Kabaka bamuleeta mu 93 yasanga pillars ezaali zoononese zimaze okuzimbwa nga n'aboolutalo bazikkaanyizzaako era Museveni n'abakakasa nti Obwakabaka bwe bugenda okudda abasinga obungi nga Buganda kyespeering ekyo kyegenda okukola onfuna bulungi kyetwanyonyera ku episode era y'emu 2 ebyaweebwa Buganda ne babizira mazima oba ntegeera bulungi episode eno yaddeyo jjajji balagira ina agyagala asooke naye agirabe addemu akitegeere kati nkutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka abadde mu nsobi okuva mu mwaka gw'1993 up to date yasudde Obwakabaka nga teweekwasizza bakatikkiro babaddaawa ekyo kimu nga teweekwasizza bamyoyo be yasuula nga teweekwasizza bannono be yejjako nga teweekwasizza babuyinza bamuteeka mu Nnamulondo abataka b'obusolya nga abejjeeko Kabaka musolere alone yasudde Obwakabaka bw'e Buganda nkikuddamu gwe mulongo mwagale agamba nti yagala nnyo Kabaka ng'eggwanga ly'e Buganda tolitegeera ate n'Obwakabaka tobumanyi nkikugamba lunye Jakana somani naddu talina mbojja alina Ssaabasajja Kabaka aliko era sigenda keera nkyanve mbukopi ntule ku Nnamulondo mazima ate kakyanga njogera sigamba nko nti nnoonya Bwakatikkiro nedda ekyo si bwe kiri ndiwo kulwa mwoyo gwa ggwanga lyange naawe gye wasinzidde mu butategeera abo nonyonyola by'otategeera 93 Ssaabasajja Kabaka asanga Obwakabaka n'abaliwo abaali bannannyini Bwakabaka mu kubuweereza nga bataka bajjajja abatudde mu bika 5 nga mulimu abataka b'obusolya mwalimu bajjajja ab'emituba mubaddemu bangi nnyo bannaalinnya ne tuli ebika ebirala eby'abataka ab'obusolya abayimirizaawo Obwakabaka mazima onfuna bulungi nnyo bwe yajja Kabaka ensobi gye yasooka okukola yasooka n'anoonya abayivu n'aleka ate abategeevu n'abaweza mu Bwakabaka bw'e Buganda n'akulembesa obuyivu n'alekawo ekyo namba 2 n'akulembesa nnyo okuba munnaddiini ennyo omukristaayo ne yeerabira ennono mwatudde oba nfuna bulungi emistake yakumeka yakubiri ekyokusatu ku kyo Kabaka naggala amatuuge naggala amaaso naggala n'emimwa eri Obwakabaka n'Obuganda eyo ensobi yakumeka yakusatu Ssaabasajja Kabaka yennyini mu Bwakabaka bwe bwalimu ne yeerabira ekitiibwa ky'empeereza Buganda bweyimiridde mu nsonga emmeka 5 ennono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi mazima ekyokutaano ye administration ya House of Lord ne House of Commons byebintu bimeka 5 ku mukaaga ebyo byonna njagala kubuuza mulongo mwagale ye gy'asinzidde Greece Museveni yabisse Museveni tatugana nko era n'atusasulira gwe nga bwalugenda nti baatusasulidde tuyimbe Obwakabaka tubwagale tuseewo ensobi tuzigolole tusobole okutambula gwe bakusasula kugolola nsobi ate Ziyamba oli kyatayagala gwe bootegeera bulungi mpulira kankaka oyo abaamu amagezi yaani ayinza okukusasula nga akusasulira ekyo ng'ate gwe okola mu kirala ani ayinza okusasula otereeza kyayagala okujjawo amagezi gammwe nga mugeebalako era nga bwe muli mu kutegeera ennyo nga bwe mugamba nti oyo abazze baagala kusula Bwakabaka olulimi bwe luba weeruli njagala omubuulire lulimi ki oluliwo nga baluwemulira mu buwemulizi gwe lwogamba nti weeruli atubuulireko n'abali emmengo nga ne muwala wa Ssaabasajja Kabaka Omumbejja tamanyi lulimi lwe
Kwali ku TikTok oku. Webale nnyo olweruli. Kwasinziro. Gwe josinziro oyagala nnyo kabaka, obwakabaka tobwaga ne gwanga tolyetaaga, oli ku Jakana somani nadduli. Oli mujega. Mpulira. Bible gweyogera kubagamba nti mbavuma nalwe ne mutabani wa Tamale mirundi yavaayo awo n'ayogera mbu oba oyagala abakuvuma abasasula ffe tusasuddwa ne tufuna Jakana nadduli sina gwe nali nsasuliddwako era sina mu element eyo era waliwo omwe yankubirako sijja kwatula ennyo nanga nti mbadde njagala kuyita ku mukutu gwange kuno obeeko kyonyonyola era okinyambeko naye nze sijja kulimba bansasudde akasente nemuga akasente kako sijja keetaaga nze kiriwo kimu nti information gyoyagala bwe mbanji manyi njja gikuweera bwereere nanga nti mbadde manyi nti ngenda kuwa kasente ako nemuga nti sijja nkuwa nokukola sente ezo za kisirusiru kuwali okwo era yanga nti nkwewuunya okuba nti wansaba sse nemuga nti mukwano gwange katwonyonyole bunyonyozi nsi kyetegeera bwe mbadde mu bulwadde nga basobodde ozinsondera era bwe ndifuna ekizibu kyekimu abasobodde okuntegeera bajja kuvayo basobole okuwa sente ezo lwaki mmala kusasula mu busiru ate nzije nkuba omuntu ku ggwanga lye bamala kukusasula manye kyewuunyisa atusasulanga yabanga asasula kuba yalonda bagezi tekimanyanga nti tuli bagezi ati olaba n'okulonda omusiru akole ekyo ekimusasuza omulimu tabutuukiriza buki bulungi kale neewuunyisa yakusasula ateeka okuba yakusasula okyali bujje osobole okuyiga ebintu ebyo n'asasula ne famire yagi nadduli butereevu okuva ku mulembe gwa Ssekabaka lwe mwateekebwa mu Bwakabaka muteekere nateera nga Jakana gukutuukiddeko omulembe butereevu esente z'olya zibadde ndowooza za miriri oba za oyogedde akantu akalungi mazima ddala mwagale yantabudde omutwe naye nkutegeeza nti ensobi ebadde yakumeka nti yasuula kyetwa obulombolombo empisa n'olulimi nga ne muwala we omukulu tuli waweeru oyo omumbejja tuli waweeru waali n'ebisaakaate mwava nabyo bikyatambula naye tamanyi kigambo kinyonnyola ggwanga lye nti eggwanga limira olulimi gwe mwagale kyewayogedde webiri abalala batwalayo abaana bayiga empisa zikulemye gwe ng'amaka ng'omukopi gwe olina okukuuma ekyo ate ozitwalire wa mu lulyo bannanyini b'ekyo kiki abalangira n'abambejja gwe balabe mu busiiwuufu bwabwe bali ku booti cruise yentegera enkulu kaakati omulongo mwagale nkutegeeza nti Ssaabasajja kakuva mu 1993 ye yensobi mu Bwakabaka era njagala okukkiriza nti kabaka bamutegeeza ensonga n'awabulwa kyobula nti mu Bwakabaka bw'e Buganda abane gwe tuyita lukenge gwe twannyonnyolako mu episode eziyise ekyokubiri bajjajja b'emituba mu musumukira ne battaka b'obusolya be bannannyini Bwakabaka batalina kuyisaamu maaso ye bwe yajja n'azannya politics abo bonna basuule Mayiga yenna tumukubye ennyondo era ne tumuteeka ku buli nninga naye Mayiga teyeereeta yekka eyamuleeta yaani simanyi gamba nti Ssaabasajja Kabaka naye ng'obuyinza tabulina ekyo kyo kimanyi webale nnyo kyabakopi tetulondangako kati si waffe wa Kabaka era bw'oba onenya Obwakabaka oga nti Kabaka yatuwa ekikulejje aba ye kubanga oyo si waffe butava muffe bakopi kaakati ebyo byonna byonna gwe mwagale oba tonna bakubitegeera nti Obwakabaka mu enzimba yaabwo bulina empeereza omukwano n'ogukulembesa ku Jakana nadduli nja kugamba nti oli mujega 911 nkikuddiramu nti njogera ebigambo ebyo nga mbisimbuliza mu Bayibuli yayawula abajega mu bitabo bya Sulimaani era ne tutegeeza abasirusiru be baliwa bw'oli Orthodox oteekwa kubanga obimanyi bulungi bw'omugamba nti nvuma nze saavuma Bayibuli eyabakola ki eyabavuma kale mutani wa Tamale mundi bwe yavuddeyo n'agamba nti bonna bwe mutunulira abantu abo abantu bwabadde musooka kuwabira mutani wa nadduli ne muwawaabira n'abasigadde nkutegeeza mutabani muto wange nti mu episode z'oba okola njagala ate otekemu clarity osooka oyambe ku kitaawo kubanga muvumi muki bulungi secondly bw'obanga tonnaleeta Jakana nadduli sooka oggyeyo his excellency the president gwe mukolera kuba kuwa n'ekitiibwa ky'okuba mu ofisi y'ettaka wootudde era obadde oyogera mu episode ekyo wakigaye nti eby'ettaka olwaliro bimmalawo ekyokusatu ku kyo ky'oba olina okutegeera nti oyawula Jakana nadduli mu kuwa clarity nga nsinzira mu Bayibuli nti Bayibuli terimu bigambo biwemula ate mmwe muli bawemuzinga famire awo si wendi ne gobadde oyogerako simanya yono omukyala yaani oyo awemula wemula ennyo full figure nti munywanyi we era baba musaso yakoze ensobi okwowaabira bali ebiga bya full figure ate tebijja gyendi tobireete ebyo byammwe nga ggwe awo twasukkawo awo si choice media
figure wote tuliwo. Nze nkugamba nti basirusiru mwe nga Bible yakibuuza. Ne nkugamba ekigambo kyonna kyenkunyonyedde nga nkulaga ne bwenkisimbuliza mu Bible. Mazima. Bible musooke mugyoke mulyoke muluvunane Jakana somani nadduli. Oba ntegedde bulungi. Bulungi nnyo. Ekyakubiri His Excellency the President kamwa koogera ye kennyini mu bikamwake yagaa nti ebefuze kunula muki. Mukamwa. N'atuwa ekyokulabirako. Abagamba nti Abaganda fenga naga nti I hear people say Ssaabasajja Kabaka tatunula mukamwa. Byalambo jebe episode gye twakola. Emabega. Era naye babajagala babakubira kasimu gibakole eki. Gibasindikire. Bulungi nnyo. Yatuwe kubo kubanga episode zo nezaasoka mu ggwanga lino. Ekigambo kye nnasooka okufulumya nga njerega yali mayega kye twayogera ku kigambo mputte. Mazima. Nimuga nti eyo mputte ngera kimugwanidde. Kubanga n'olulimi lwa Ssaabasajja Kabaka lulaga omuntu omujega atali muntu eyo mpumbu. Mpulira. Onfuna bulungi. Bulungi nnyo. Kale mu episode zo nezaasoka tewali we twavumira muntu paka president yatuwe kubo. N'amanyira kabona we namuga nti gwe yava mu busa ate gwotegeeza ffe. Mazima. Oba nfuna bulungi. Bulungi nnyo. Kaakati mutabani wa Tamale emirundi akukabadde ka by the way okutegeeza nti eyo si gye tuli. Bw'oba ompeerako ekyokulabirako noonya wenja mu kyokulabirako ekituufu. Mazima. Saagala ate ontwale mu kuba nti tuli mu levels ezimu. Ez'obutegeevu wasoma psychology nze nasoma birala. Naye ate ffenna twawukanya entegera ne interest zaffe nga tuzigasseeko. Sinoonya nsimbi ku mikutu gino nga baga nti musasulira mu kasente mukakoze. Nze sijjanko kuno lwa nsimbi. Omwoyo gwange gutegeeza ggwanga n'abantu balituddemu. Secondly, ate we mba nija mu mwoyo gwange gw'eggwanga ogwo. Saagala ate onsambaze ku kyange nga kitambudde mu ntambula ennungamu ate okifuule kikyamu. Mazima. Nange sikulumbangako sina kyenkwetaaza. Mazima. Naye okumpirako ebyokulabirako ebyokungatta mba full figure. Awo sijja kukkiriza. Ndowooza akasente kawoomya kukoowoola mwejune mwegagase. Swimming in the dictator's pool. Njagala okutegeeza kankaka. Munno bubanga omaze okumutula sooka wengena kitiibwa mwatambulira. Mazima. Naawe ekitiibwa ekyo kyennyini kyegenda ositulamu Katonda akikuddize. Mazima. Wano ku Facebook oba YouTube wonna wendi. Ekikumi kye nnaakasooka okusaba kibadde kya nsonga. Ate era ensonga etagaanibwa. Bujjanjabi. Era ne tugamba nti si kyaki. Si kyabuwaze. Apaana. Saagala omuntu andaaliririreko. Kunteeka mu layini gye siriimu. Ekyo kyonkutegeeza nti tujja kubbinkana. Mpaka gikirigwanidde era nja kukwanukula munyanukula eribe bwe nirabanga obwongo bwe bunafu. Oli bamuga nti genda obulire njira akkiriza agaana akole ki. Nditambula n'olunyiriro nti ebyange ngukoze mbiwowadde akkiriza oba agaana akole ki. Nga bwe tuli ku mulongo mwagala omutegeeza nti obwakabaka ne kabaka gw'oyagala kabaka kirala n'obwakabaka ne Buganda nakyo kiki kirala. Kale nkutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka mu nsobi zonna zaba mu bwakabaka bw'e Buganda zize n'okubusuula we buli. Naye okutereeza kwa bino bataka ba buswabe bananyini mulimu ogwo. Mpulira. Oba nfuna bulungi. Jakana nadduli bwenva nenga nti Ssaabasajja Kabaka ekkubo lye wakwata fu. Obuyinza bw'okulonda Katikkiro tebuba nko mu ngalo zo. Bw'oba onenya dictator Museveni Buganda naye esooka enonye Ssaabasajja Kabaka. Ng'ongamba navodde Ssaabasajja Kabaka oba olina amagezi. Mpulira. Gwe obwakabaka obwo obulabawa. Wayagala kabaka nga tomanyina ppira kikwosinziza kumuwagira na kumwagala. N'otamanya nti mu kabaka okujja kwe kulina nsonga ki aweereza baki. N'otamanya nti Ssaabasajja Kabaka mu byatalina kukola bye bino. Ate olaba ffe bakwogera ku kituufu obwakabaka butambule n'Obuganda buyimirirewo. Bw'olaba Ssaabasajja Kabaka mukamu leeta ebyo tubirabe. Nkutegeeza mwagale ng'osinziza mu lubereberye nkikuddiramu. Erinnya ly'obwakaliba gye liri ku bassekabaka ng'ovudde ku muwewu waliwo Kabaka Kaliba. Onfuna bulungi. Kabaka Kaliba oba walijjawo erinnya oba gwe naawe olinamu amakulu oba nga naawe oliko bisize mu ggumba ebikubeerako ebyo byologa twaloose twakoze tutya nga wadde okuba omulangira Nakibinge ebyo byammwe era sijja kumuteeka mu episode eno gwe naye bwali bakwanukula lulwo. Mazima. Nnyabo si gwe asinga okutegeera obwakabaka n'okubwagala w'ekitiibwa kwabo bayimiriddewo ku lw'emigongo gyabwe nga n'emisaayi gyayiika ove mu kuyimba kw'ennyimba z'otategeera. Mazima. Njagala yenna ajja okuddamu okuba ku episode eno ng'ayagala okuntunuuliza omudumu ajja atunyonyola Obuganda bwe bulwa n'obwakabaka ne kabaka nga tukitaddewo nga ffenna tuna nti Jakana ndu yayogera naye ng'ayinamu biasness aleka ayagala ntebe ya Ssaabasajja Kabaka. Bagundi Jakana ndu yayogera ensonga ABCD ng'ekigendererwa kye kyali kweddiza kino. Oba musirusiru mu bwakabaka oba tobutegeera. Kyegambye nti kabaka mu bwakabaka bwe ye yalidde olulyo
yalidde obwakabaka yalidde obuganda ontegedde kale mwagale okutegeeza ekigambo kino okuva mu 93 ebintu byenkumenyedde mu nsobi za Ssaabasajja Kabaka ze zeetaaga okugololwa. Kabaka ng'atudde ku Namulondo taba na ddiini, omusiraamu omuorthodox nga gwe gy'oli, omukatuliki omuprotestante, ndi mu sevensidde ndi mu kiki. Kabaka ebyo byonna mu maaso ge ng'alamula obwakabaka bwe Buganda takikulembezesa. N'eddiini eyiye bamuyye mu mutima gwe tagikuba balala bakulembera na basubjects. Ekyo kimu gwe ng'omuorthodox nkakasa nti ekyo so kitegeera. Secondly, Kabaka ng'atudde ku Namulondo taba na mukwano gwe mu mpeereza ya nnono na Bwakabaka, aba ne mukwano gwe ng'agenze kumukyalirako byabo bya buntu nga bw'oga nti alina ebisatu mu 5 square ajjamu omutemwa gwe ssente ezinaakolera n'okulabira abalangira n'abambejja bazadde naye okugaggawala bw'avaako Namulondo ebisasigaza Kabaka addako yaba n'obuvunaanyizibwa obwo. Onfuna bulungi na kino bwe kifaanagana nti bw'aba ne mukwano gwe ebbali guba mukwano gugwe teguba mu Bwakabaka bw'e Buganda. Okitegedde kankaka? Kabaka taba na mukwano. Namba 3 bw'Obwakabaka eri asobola mukyalira. Kati oyinza okubanga gwe omulongo mwagale omanyine Kabaka nga mutula ne munyone ku kacyayi nkikuddiramu omulongo mwagale gwokkeera enkya ng'onywa ne kacyayi ne Ssaabasajja Kabaka ne mutuula ku mmeeza nga mukwano gwo ne muwaya. Ekyo tekikusuuza Buganda yadde Obwakabaka ebyo byanjawulo. Mazima waliwo akantu ke waŋŋamba emabega omusajja wa Kabaka omu eyasuulibwa Samusoni Bazongere ampe ebigambo nti konsuuliddwe omukono. Yamugaa nti Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna mbadde ku kizinga. Mazima naye ku kizinga kwe mbadde nti eggwa mpeereza eryato egenda okusaabala okusomoka omugga guno. Gwali mukwano kubanga yagendanga mutaputa mu kuwa interpretation n'abaddugavu abaava wano okukola endagaano gye twagala ya 1961 oyo gw'olaba. Ne mu 45 baaliwo nnyo mu kutukuwera abataputa mu kulwanyisa ekigambo kya East African Federation. Yoyo Samusoni Bazongere baali bagezi nnyo, yagendanga mutaputa yasoma olulimi Oluzungu. Naye buli yajja wano ne batandika okumusula ne bamudibaga bano nga Kabaka baatuma tebakola ki? Paka bamutegeeza nti musajja okakyanga otuma byonna bye wali omuweereza tewali kyakyali kituusi. Naga nti leka naawe bwe mbadde ntuma badde tebatuusa bintu nti Kabaka oli talina kyali ali eyo ayasanku. Naga nti bwe gutyo bwe guli kuno ekikye kye yayagala okumuyaga nti ewa Samusoni Bazongere nze njagala okugenda mu nkulembere. Era naye ebigambo byakozesa byo nti Ssaabasajja Kabaka nsanso okukulaba ebbanga lyonna mbadde ku kizinga. Kati gwe omukwano gwo gw'olina ne Kabaka tekisuula Bwakabaka tekisuula Buganda. Kabaka akola ensobi mu nto afa agenda okuvaawo ekifuniko kyali mu 36 mwagala ekyo kitegeere ekyajjawo 35. Yes kwe kuba nti basaavingako ekiseera ne bavaawo so tebalekanga kye basaavinga bakiriye. Mwagala agenda tutegeeza nti Kabaka we yagenda mu Masiro luli nga Katikkiro bwe yavaayo naye n'akinagguka. Kabaka alina eddembe erikola ebintu bye bw'aba akyusa ennono wa ddembe ogendako mu Masiro okola ku bajjajja b'okubalima kikyamu. Nentunuulire omugwagwa nenga nti banaye muleke nammwe tufulaate bakisirusiru mu Buganda nti mumunaayiya byammwe bye mwagala Buganda okuyimirirawo. Ne Ssaabasajja Kabaka yagibwako ennyukuta eyiye ebibye eteekamu mpulira eteekamu nandyagadde. Kabaka alina kugoberera nnono buwangwa bulombolombo mpisa na lulimi we bitambula by'alina okukuuma. Si kwagala kwe mazima. Abagirinya bwe bannanyini mirimu giri bamubuuza nti Kabaka muno bateekayo kabaake oba njoleye mu mateeka talina kukyalira kifo kino akyalirayo nga mufu. Onfuna bulungi era mu mpisayo bwa Kabaka Buganda bwe yakola omulimu gwo bakakasa nti Kabaka mulogo kubanga etteeka limuga nti bw'anaakikola nga tujja kakasa Kabaka oyo nti yayingira mu masetaani. Obuganda tebulina nsonga ya bulogo era bwayokyanga abalogo. Olubereberye bali kunnyonnyola emyojo bwa Kabaka tegiyiwa musaayi ate bwogenda mu balogo bayiwa omuki omusaayi. Tubyawule. Jjajja Jjumba n'eddiini gy'abasomesa oba bagisumbiza mu lubereberye nga yenzikiriza nze ndi musiraamu. Eyo waddembe nga constitution bwekita n'eggwanga bwe likola ki bwe kirita naye ye bw'aba ayiwa omusaayi aba ali ku kikyamu kubanga ennono gy'aliko aba aginnyola eddiini ye akulaga nti eri mu kuyiwa muki musaayi. Kaakati n'olubereberye bwe tulutambula ku abo abaategeera ennono n'obuwangwa Kabaka era tulina layini ega nti ayiwenga muki musaayi. Kaakati entalo eziriwo nga yeezireseze nga abetta bennyini ani abaaguyiye
nze ndowooza kiva mu mukono gw'oyo abakikulira. Weebale nnyo. Obwakabaka olwaliro obunenyeza Museveni nti Kabaka Museveni yennanyini lulimi lwa Buganda. Museveni yennanyini nnono ya Buganda. Ate obulombolombo. Bw'abanga alina kyakoze. Museveni yatuttidde empisa yalagidde tuli waweeru omukuza bw'atyo. Omanyi bwe tuba bw'oba omunenya. Omunenya kubyeyingizaamu bitamukwata. Butereevu kuteekayo nnyindo gye talina kukola ki? Kubeera. Era bbanga lyonna bw'abadde agiteeka tubadde tujja ku online choice media eno ne tukola ki? Ne tumubuulira. Tuba nti awo osussizza akamwako si gy'olina okujja. Newankubadde oli wano. Yes. Wali eri oyiseeyo buyisi. Yes. Yitayo nga otambula bulungi. Bw'oti. So si kale Kabaka mu mateeka g'Obwakabaka bw'e Buganda n'antasaatuukira mu kateebe. Kabaka tasatukira mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kye bali bategeeza takola byayagala na byampulira. Tulina ennono bwe tugigoberera ate gyategana nko mu ntebe mwakoze eki. Bwabeera w'ensobi buli Muganda yenna omukopi gya kimugwanidde ensobi yeyogerweko. Buganda eterere n'Obwakabaka buyimirirewo. So si ku ntegeera ya Kabaka ye kwagala kyayagadde. Kale ekyo mulongo mwagale kyaliko ye kenyini yeeswazizza misana njagala kukibaddira mu kusimbula kwa programu eno okugimaliriza. Nti Jakana soma nadduli nkowoola buli yenna gyali Omuganda nakabala wawu gere abo bonna kitegeeza kintu kimu n'ekisinzira jurisdiction wawu oli mu Bwakabaka bw'e Buganda nti ow'okubizinga Moses ajaga nti oyo Muganda balinga bakigamba were naye nga kyakitegeeza gere. Kale bajjawo olulimi lwabwe okukiza mu nkola y'Obwakabaka Buganda nga bwe twasomesa ku episode yayita ensobi eziri ku Buganda ezinnyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka mu nsonga zino eziri wammanga ye ensobi. Nti lwaki Kooki yagala kwekutulako, lwaki bano abaluuli bajja, lwaki ate abanyala bajja. Twakinnyonnyola nti abantu abo baasakrifayinga kisinga kinene okusobola otunuulira okuba nti beegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda. Kale ekigambo gere wawu ate nze ndi Muganda nakabala kisinza wajja osinzi naye ng'entegeera esigala etegeeza ekintu kimu nti ndi Muganda ddala. Kale mu kyo njagadde okutegeeza Abaganda bonna gye bali n'okubakoowoola nti Obwakabaka bwe buli mu nnyanga nti bwe ziba nnombe ze tunnyonnyolako ezitali ziri ez'okuddaabula wabula twogera ku nnombe olwaliro ez'obunnya obuyiwayo mu Bwakabaka bw'e Buganda nti Obwakabaka buli mu nnombe bwetaaga kujjayo mu binnya ebyo biwanvu busobole okudda ku ki. Ssaabasajja Kabaka ye kennyini bwe yayagala obuyinza obungi nkikuddira mu Gwandaba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe yayagala obuyinza obuki okuva mu 93 era ng'akakiddwa mu kwagala okuyita mu nsonga y'okuba nti munnaddiini nnyo n'akakibwa mu nsonga y'okubiri okulowooza nti abayivu bwe Bwakabaka awo ensobi yatandikira okusula Obwakabaka buno awatali mukono gwa muntu mulala okujjako nti Kabaka ye kennyini yeyeerya nga bwajjuliza olulimi lugamba nti namunsi alya ku ki ku nswaze ate Kabaka ye alidde Bwakabaka bwe. Kale mu kyo okutereeza tukkiriza ffenna tulisobola okwemenya ne tukkiriza mu nsonga egamba nti ne Ssaabasajja Kabaka aba n'ensobi naye olw'eggwanga lyaffe Buganda n'Obwakabaka okwimirawo ate Kabaka ye kennyini yalina okwekuba mu kifuba. Abasinga obungi nawe baatunuulira nti bw'atyo bw'ali ne batandika omutabulira bu Piriton oba okumuteeka ku kyayi ku makya akawungeezi waggulu. Kale ali mu tulo tukaka twetaaga okusooka okuba nti avaamu addemu atunuulire Obwakabaka bwali butegeeza ki, Obuganda bwe buliwa, okuba Omuganda kye ki, nange okuba Ssaabasajja Kabaka byawukana tutya. Ebitiibwa bya Buganda bitunyonyoddeko 337 ebigwa mu lulyo ne twogera ku 773 oba 37 ebyogera ku Bwakabaka ku Buganda ne titles zaabyo. Ebitiibwa ebyo biddemu biweebwa obuyinza bwabyo. Abaffe Kabaka afuusa atya dikiteta mu Bwakabaka bw'e Buganda kwe kweddiza buli buyinza natta ebitiibwa biri byonna gye biri nga bwe oyogera ku Kabaka olwaleero oba nga oyogera ku Buganda oyogera ku Kabaka ow'okubiri gwozzaako Katikkiro Peter Charles Mayiga. Kale wakati abali awo Obwakabaka tebalinamu makulu era ebitiibwa ebyo byafa. Kyenja okukusaba nti Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini mu kwebaka kwe eky'obugazi oddemu olunuulire era olowooze ku bajjajjabo n'ebifundikwa by'osikidde mu Bunamulondo. Oggyemu embeera gye bagamba nti Kabaka mutabani wa Dawudi Okyenge oveemu endowooza erowooza nti Obwakabaka bulinga obukomye ku ggwe
kale ebyo nebize bitambula ne okwonona ku Bwakabaka bwe Buganda Jakana nadusiragira nko bantu ba Buganda ku battaka lya Bannansi oba abakopi mpulira ekyo kireta Jakana nadu kubako kyenjogera okukyawo Bwakabaka kiri automatic nti ebikolebwa nti Ssaabasajja Kabaka bwaba asirisenge mwagisirisizza gibatise kiba kitegeeza nti yeke nyini yalagidde Obwakabaka buggwewo ng'akola ki ebyo Jakana nadu sinze mbalagidde era siri mmengo nti naye ekifo kyonna kyentuddemu ekyo kinanvunaanwa nti gwe bubadde mu buweereza kiki ng'abavunaana bakitaffe nti be baleeta ba Museveni mbuuza ate mmwe abalemeddeko Museveni ng'abalemeddeko okuggyako mmwe abammwe be muzadde bagenda banenya batya mazima mukiteeseteese muti era mugenda bawa ansa ki nanti ffe abaffe baleeta mutunenyezza nnyo ng'abaffe abali mu mwoyo gwa Museveni naffe tubuuza mugezezaako tuteekayo bino ebijjako Museveni abalemye baba mmwe muteeseteese bategeeza kigambo ki kubanga ndaba alinza okubajja kufa bibye ng'opposition ye mulemeddwa mazima kale ne bino bwe bifaanagana mu mpisa yaffe y'Obwakabaka bw'e Buganda gwe tusaagala okulembesa mwoyo gwanjagala Kabaka Obwakabaka obusuule n'eggwanga Buganda olirekewo kale omulongo mwagale nja kusinza ku bigambo ebyo bw'ono bonnyanukudde ndeete paati kubanga kitange yantegeeza nti bwe tuba tulwana entalo tetuwaayo ddoozi yonna lumu ku ntandikwa mazima osookako kitono namba 2 bwejja n'olyoka owa kye tuyita second dose mu ntalo naye kakasanga nti dose eyokusatu teeka mulabewo kubanga ayina kale bwe nzija ku programu zino olusi bwe mbanyanukula abantu ntera kubawaako first dose kale katulinde second dose mu ekyo kyagenda okwanukula omulongo mwagale tulyoke tumwozeewo kuno sijja kulinda third dose nja gigattawo mu second ne third dose oyo tumute lumu kubanga ebyokwogerako ku Choice Media byotuletera biba bingi bikyali biki biyitirivu okuba ku muntu omu bw'atyo naye nga ntegeeza Obuganda n'okubakoola nti abataka b'obusuule badde batunulira empya zaffe mwe tuva n'ebika byaffe bayambe ku Buganda n'Obwakabaka nti Ssaabasajja Kabaka bwe kiriba nga muterese buteresi nti bwali baakisiza omukono enju mugenda kugivaamu mulote Kabaka nga tutunulira omulangira we agenda osibuka tukikole nga kirala kale mu kusembayo kwa kino ntegeeza Abaganda gye bali n'okunyonyola ekigambo kino kye mujja muli ekitambula ku mikutu kanka kye waŋŋambako lumu naye twakikoledde episode bati twakikomya mu kkubo Olw'Embeera ebigambo bijja bitiŋŋana nti nga Mayiga bali abitandiseewo nga biva ku Ssekabaka Daudi Chwa byaliwo ekigambo bantadde ne tubayo n'ekigambo olwaleero kye tukozesa ekya mujaguzo ekyokusatu ekyogera ku mutubo gw'okusatu tulina bantadde biri bisatu naye nga bibajje bitambula mu Bwakabaka bwaffe nga ekirimu ekikulu point enkulu kwe kulowooza nti omutuba omukulu oguvaamu Obwakabaka gwe gwa mujaguzo eyo mu Bwakabaka bw'e Buganda tebibangayo era bikyamu byebya mulongo mwagale bye baagala otteekawo Kabaka bw'aba akisa omukono Ssemakokira akole ki ebyo si bwe biri ekyo kyanukira ku Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye entale zize mu Bwakabaka Buganda nga zijja zivujja bwe zito zireese Obwakabaka obutagoberera nnono bwe badde gyetambula olw'empisa eyakuba nti abazungu baatwetabikamu mazima kale mu kyo nti Ssaabasajja Kabaka tazaala Kabaka wabula azaala Mulangira Namumbejja kirimu bakulu ba Busolya abo batwala ebika byaffe mwe tugwa 56 batuyambe mu nsonga eyo okusalawo kwabwe ekigambo bantadde n'ekigambo nti nva mu Kabaka aliko nga gwe tugamba mujaguzo n'ekirala ekigambo simanyi lwaki kiganye so nga mu episode nakyogeranga bantadde ya Rabbi Mungu ali kituleta ntukola episode yakyo kale ku Bwakabaka bwa Buganda nabo badde batuuliriza mu nsonga eyo nja kujja okukola episode eyo nga maze okujjukira emituba esatu egyo ejja Katikkiro Peter Charles Mayiga gyataddewo okuba nti bayitamu nga bategeeza nti omuntu ali mu lulyo lwa Ssaabasajja Kabaka ateeka okulya Namulonda abasembedde mu mutuba gwe tuyita oba kitugamba nti mujaguzo ebyo bikyamu tebiriiyo buli mulangira yonna gyali ali equivalent ku mulangira Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo gwazadde bonna babeera benkanankana kale mu kyo nja kuba nti nsaba kanka katuddemu tukole episode eyo specifically ennyonnyola ensikiragana ya Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka tuddemu tugigatte ku Kabaka bwe yali afa akola ate naye nga kituyinza okukuba kyekino nti abalangira banna bonna bali kyenkanyi teriyo mulangira ali wakumpi kulya Namulonda buli mituba gyonna egya Ssekabaka 36 girya Namulondo ekitaliko nti mutebi bazadde be bavenda okuvaamu abakola ki abalya Namulondo kale nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi nga episode eno tugiwadde erinnya lya Mulongo Mwagale akozesa Maria Kaliba
ku Facebook ate era nga ye Orthodox Ambassador ng'asinziza mu Greece okubaako ebigambo byawo kutegeeza nti obwakabaka tetugwira bugwire ne tutambula n'okugenda n'ebigenzigenzi oba n'okubanga emputte tuteekawo amagezi mu kutunula obwakabaka obutya bujja bwezimba kabaka aliko kutumunenyeza ensobi ze nti akozeemu wano ensobi ekigambo mputte kitegeeza ki mputte kankaka nyinyodde ekigambo kino baka negunda kwa mulundi gwakumeka kale nja kubagaliza emebe gya Katonda emirungi ku episode egenda okuddako mu tujja okunyonyolera ekigambo mputte bugazi bwakyo ne tugamba nti kawuule mbwakawuule ate era kawuula ne mbwakawuula ebigambo ebyo bibiri byawukana kawuule kirala n'obwakawuula kiki kirala kati kawuule ye musajja atalina baana oba atazaala oba onfuna ate obwakawuula tayito kitiibwa mu nnono era ekitiibwa kyo kikuwebwa ekyobwakawuula mu bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka guba tegumwakidde nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi Katonda bankuumire okusinziira ku bigambo ebiteekeddwa wano mwawule obwakabaka mwawule Obuganda ebigambo ebyo byawulwe ekibi kisigala kibi enkolo si mmere ebigambo ebyo maama wange yabiŋŋambanga nga tukyali bato kale y'empisa ze etambulira mu myoyo gy'abo abalina ogikuuma era nga kitukakatako ng'abakopi obwakabaka ffe tububeezaawo kitegeeza tulina omwaganya ate gwa nkizo nnyo okuwabula ebyo bye tuba tulaba nti tebizze buki bulungi tutegeeza ku muntu oyo avuddeko puroguramu eno nti ebyo byennyini wabula okwongera okukakasa mwenna abatulaba tewali siponsa wa bigambo bino tewaliiwo ekituli mu mitima n'okubalambika tubeebaza nnyo nti ate mugoberera mu large numbers n'okusomerako kuno nga bw'omwaganya gwa kyenkanyi bw'oba owakanya Jakana byayogera ngaba platform yemu kamera zezimu nange kennyini mbaawo okuwuliriza n'obutattira ku liiso Jakana bw'abanga abadde alimba wabula ate singa olaateekawo ebyobulimba kuba nange aweereza city code nga buli kodinzi ntegeera nti binono byayogera bikyamu oba si bikyamu n'alibadde Jakana si kyamukyaza nga bwe najjako abantu abamu ku mukutu guno nenga nti yo si kyamukyaza olw'ensonga bweti ne bweti nti nalaba nempimapimamu nti akasengejja ate mpulunguse bula atakyasobola kayitamu ak'omukutu guno n'abantu be baweereza nze Saalongo kanka kapita mutwogere okutuyambako Jakana awonere eddala tukyalina obuzibu bw'obujjanjabi era nga appointment tuba tuzikozesa abasawo twebaza nnyo mu abatubeereddewo pozi n'okikubategeeza kankaka okwebazaamu operation egenda kubeera lwa mukaaga lwa wiiki eno mazima kale ebula ennaku mbale bubazi nsobole bakansondayo kati okubalewo twateekayo akatambi kali mpezezaawo muzo ze baakasonda katambi kano $2,750,000 ziweze mazima essebo okusinziira abo abayitidde wano ku Media Choice tubeebaza olw'akatambi ako era mwongeremu ku lw'omukaaga luno tuweereze obuyambi n'essaala kimanyi ne bw'ovaayo era weetaaga okuyambibwako kuba tokyasitukawo otudde ffe tukusangawo otudde ate ne tukulekawo ne tugenda okukola ebirala tubeebaza nnyo mwena abatukwatiddeko twongera okubasuubiza nti tewali kusasula kwa nsimbi ze butuwadde wabula waliwo okusasula kw'obutabalyanga mu lukwe n'okubaweerezanga entakera ku nsonga ezitulumira awo basiibudde mweraba Muganda wo tewenyamiza mulekwa mwana w'eggwanga seya ikawebale ebyensi bya mukisa byakule